Mbalamusiza bannayuganda mwenna, amanya gayenze Kizitaalaba, kampani yaffe eyitibwa Net Connect Travel Agency tuli Mmengo. Mujje tubayambeko okola paperwork ow'ensi zonna eza Bulaaya okugeza nga Canada, America, UK, Australia ne Schengen visa zonna tuzikolako. Tetukola za Bawalabu nedda. Tuli Mmengo tukuyambako okola paperwork omutuufu omulungi n'ofuna visa. Tukola visa eza student visa, tukola visa ez'okulambulako abaagala ogenda mu holiday zonna tuzikolako. Enamba yange y'essimu eya WhatsApp eri 0702 28 27 34. Gye nkwata mu ngalo eri 0700 31 62 28. Kakati mani Jamal, kubaka bagobye mu parliament. Kibi nnyo nti omuntu wombaka wa parliament wayimirira okulwanirira eddembe ly'abantu abamu mu parliament atosalawo kumugoba ki. Njagala kumanya ababaka ba parliament be bagobye naawe batannaba kugoba abali ku ludda olw'abantu abali ku ludda olw'enkyukakyuka nti mugume muyimirire ku nsonga. Kubanga bwe tugamba nti abantu baffe bakwatibwa, abantu baffe balwa, abantu baffe mbatuwe, eddembe ly'obuntu lirinnyirirwa ekisusse, munosobola okugamba nti ate mufulume parliament. Njagala kubagumya temuva ku nsonga kyemuliko gwe mulamwa ogwa ddala ogwabakala mu parliament okulwanirira abantu n'eddembe lyabwe. Empeta zino yava ku zaake honorable zaake okuva yatandika omukyalo oli Nyamatama. Empeta zino yatandikira awo. Naye kyannaku nti ensonga ezitalina nnyo makulu ziweebwa makulu mu parliament ate ezirina amakulu ne zitaweebwa makulu mu parliament. Kubanga ongamba nti nno oli yabadde mu constituency yange nanjogerako kino nemutwala session namba ya parliament mu debatinga ku ekyo ate leader of opposition oba ababaka wa parliament ne baleeta ensonga nti bannange eddembe ly'abantu lirinnyirirwa, abantu babuzibwawo mu ngeri etategeerekeka, abantu bakuwa, abantu bakola bati bakolebwa bwe bati ne bwe bati nobagamba ebyo ensonga temuzireeta, tetulina budde bwazo, mufulume ne parliament. N'enkeera nekinga ababaka ba parliament we basuubira nti ensonga eyo egenda kugira kooda paper, ensonga enkulu bw'etyo netagira kooda paper, naye ng'olulala ogenda kuzza ensonga z'omuntu agamba nti bamuvumira mu constituency. Kyennyamiza kyannaku nti ensonga ezitalina amakulu mu parliament ziweebwa obudde, ezirina amakulu ne zitaweebwa buki, ne zitaweebwa budde. Mwami Tayebwa, ensonga y'ababaka ba parliament bano nkulu ey'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Ababaka abaagobeddwa bakomewo mu parliament ate ensonga ey'okulinnyirira eddembe ly'obuntu, ensonga gye baleeta ebeere kooda paper, ensonga eyo ekolweko kubanga kino kisusse nnyo. Abantu bakwatibwa mu ngeri etategeerekeka, mu ngeri etabaweesa kitiibwa, mu ngeri y'okuba nga balinga abatali bannayuganda. So ababaka ba parliament bwe bagobye, take heart, tebibajja ku mulamwa, musigale ku mulamwa, mulwanire eddembe ly'obuntu kubanga lisusse okutyoboolebwa. N'Oweekitiibwa Principal Bobi Wine yayogeddeko ku kya Kibarama okubeera nga yabula. Kibarama talabikako ebbanga ligendedde ddala naye nga kitegeeza nti ensonga gye badde balina okwogerako Kibarama and other people bwe baawamba abatutte emyaka n'emyaka nga tebalabika kiteweereddwa makulu, bawadde ebintu ebirala amakulu. Ekyazaake bakitadde nnyo ku front line okusinga obulamu bw'abantu. Okusinga obulamu bw'abantu. Kati Kibarama y'omu ku basajja abamu ku be baasooka okuwuzaawo edda 2019 nga ggwako nga tunaba na kugenda mu COVID, kitegeera nga tukyali nnyo mu kisinde ekya people power. Talabikako, abaana be bato, abaana be bamumisinga famire ye, kitegeera. Kati Kibarama y'omu ku bantu abangi abaali ku ludda oluvuganya gavumenti abaawuzibwawo nga tetumanyi wa gye bakola ki, wa gye bali, ebbanga lyetoolodde, balina famire ez'okulabirira, balina famire ez'okuyimirizaawo, naye ababaka ne bajja okwogera ku bulamu bw'abantu, abantu baabwe ngo babawe ne mubagoba bugobi ne kooda pepa ensonga netafulumirako. Naye n'oddira ensonga y'omukyala agamba nti baamuvuma n'ogiwa obudde kumpi session namba ya parliament. Ebinyiga abantu bye bino ababaka bye balweizinga, si bye biri omubaka byalweizinga nti baamuvuma. Kubanga weeteke mu ntebe, weeteke mu bigere by'omuntu amaze ebbanga talaba taata we yali amuweerera, taata we yali aprovidingira awaka. Weeteke mu bigere by'omukyala amaze ebbanga talaba mwami we yali
everything at home kubanga tumanyi nti the fathers are the head of families beba taking a responsibility oteke mbigere by'abantu abo nga tebalaba abantu baabwe bazze okwekubira enduulu mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ate ogamba ababaka mukole eki mufulume ekyo kiri inhuman si kya buntu. Mwami Tayebwa, these members of parliament have to be given time batebulinga ensonga ya violation of human rights on the floor of parliament, government taking action. This is going beyond abantu betaaga abantu baabwe. Ono mu ggwanga buli omu alina eddembe okubelonginga to a political party he or she wants to subscribe to. Kati ogamba nti owamba bano okubanga babelonginga to a political party. Really, si kintu kya buntu muwa abaka parliament ebbanga ogere kudda ku nsonga y'eddembe ly'obuntu erityobolebwa twabe engeri gye tukirectifyingamu gye tukitereezaamu eggwanga lirina ottambula liti abantu babeere n'eddembe mu kuwagira abantu bakola ki be bawagira babeere n'eddembe mu kubeera mu bibiina by'obufuzi bye babeeramu fena tweyagale n'ekirala abantu babeere n'eddembe okubeera n'abantu baabwe kubanga twagala kumanya who are these people lwaki babadde mu mikono gyabwe ebyokwerinda ebbanga ki ebbanga ddene okitegeera ye lwaki mubakwata beera bazziza musango ki naye tosobola kugamba nti ogobe bugobi baki babaka ababaka mugume ensonga gye muliko ya muzinzi munywere omuganda gamba enywera yerima munywere ensonga lolu tujja giggusa. Nakawaya Esther mubaka mukyala Nakaseke district webale nnyo webale ddala akakatambika his excellence Bobi Wine yabadde ali mu kwongera okunnyonnyola eggwanga soko kawulirize nako. Greetings, mbalamusizaako mwenna mikwano gyange. Leero njagala kwogera ku nsonga bbiri zokka. Njagala okusooka okwebaza aba MPs baffe mwebale nnyo mwebalire ddala mwe aba NUP aba opposition n'aba NRM abali reasonable mwebale nnyo kuteeka parliament ku muliro. Thank you for raising the issue of our missing brothers and sisters and the political prisoners. Ndabye nga leader of opposition ayogera ku Kibalama John Bosco gwe babuzaawo, which is a fact. John Bosco Kibalama bamuwamba in 2019. Now it's 4 years he's missing. 4 years. Atengo you Prime Minister Museven Nabanja. Yavayo na gamba Kibalama bamwina. These people abduct our brothers and sisters and they keep them as slaves. They are facts into waliyo abaganda bafe bako kipingireyo ku island. Bali kuchizinga baba kwesanga ba slave bomunyiza nga akusulira gonyange kulia. So many of our people and the survivors when ayogera ko nabo era ne bambulira nti bwekito bwekiri banji nyo bamisinga tebalabikanga ko kati Kibalama bayinza okuba bamu enslavinga obanga bamuta obanga aliyo just bamukwesanga example kulaga abantu tebasobola okuwamba no missing ebbanga lyonna. Nabanja knows where exactly Kibalama is because she talked about him. Kibalama has been missing for 4 years. So thank you very much MPs for raising that plight. Era the families are confident, they are happy. The families abaganda bafe bonna abamisinga ne ba political prisoners njagadde mufune esubi mbere confident manye nti one day those are brothers and sisters will resurface. Then ensonga eyokubiri era njagala okusaba mwenna baganda baffe abali ku social media, please focus on that. Waliwo ensonga lwaki regime egezaako okuleta diversion ez'enjawulo. There's a reason why they try to divert the conversation. Waliwo ensonga lwaki bategezaako okuleetinga obusongasonga nga bayita wano ne wali. Please don't be diverted. Tebababuzaabuza tebabajja ku mulamwa. Major on the majors. Kati regime eno eri on the fix. No other person should go missing and disappear. Our brothers and sisters are missing. They know where exactly they are. Chovolaba Tayebwa abadagezaako okubuzaabuza. I salute the MPs bebagobye mu parliament. Honorable Namboze Zake, Kabuye Nyeko, Joyce Bagala n'abalala bangi. Stand firm. You are not in parliament on Tayebwa's invitation. No, Tayebwa si aba inviting okuja mu parliament. No, naye bamulonda bulonza tebagamba yabba na Bobi. So don't be intimidated. Stick on the facts. Our people are watching you. Baganda baffe mwenna bali ku social media. Please amplify this issue. Wawe wali ensonga endala ezitayina makulu mbasaba temuziwa makulu. Thank you very much for God and my country. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye company egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar,
n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75393686 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.